A clear rejection is better than a fake promise. Kiriza bakugane, kiriza bakukyawe mu halali mu law than okubeera mu relationship erabikanga erina olugendo nenga terina lugendo. Bakusuubiza eggulu n'ensi but in actual sense nga byoya byanswa. Njagala okubuuzaako. Njagala okwanirizaako mu show ey'olwaleero. Njagala okugamba ekigambo ekirala. In a relationship, stop looking for a person who is just like you. Nkireete ntya mu Luganda? Mu nsonga zino ez'omukwano n'enkolagana, lekeraawo okunoonya omuntu alinga ggwe. Omanyi lwaki? Kakati bw'obeera nga olina okwetaaga n'onoonya omuntu ng'ate naye ali mu mbeera yakwetaaga, bwe nkozesa ekyokulabirako ekyo gamba nti masiikiini ayinza okuba nga teyali etaaze kubeera kukwanagana na masiikiini munne, kubanga mmanyi nti ekirooto ky'abamasiikiini kwe kuva mu mifulejje n'emyala ne street. Teri muntu ng'ekirooto kye kyakubeera ku street nga kyakubeera mu myala ng'asula eyo mu mifulejje. No. Kakati bw'osisinkana bwewesanga mu mbeera eyo ate n'osalawo okugenda ne munno nga muli baamwala, muli guvaamu ddi? Ani alisitula munno okuva mu mwala oba okuva mu street? Kyengezaako okutegeeza, I believe nti gwali mukundaba oba ali mukulaba sheno toli ku street. No. Tosula mu mifulejje, tosula mu myala. No. Naye buli muntu ayinza okuba nga mu ngeri emu oba endala alina street ye, alina omwala gwe gwasula, alina kasasiro we kwaliira. Tosobola kungamba nti oli ekirooto kye kyakuliira kasasiro n'omulalo buli kaseera baba banoonya engeri gye bayinza okumujjanjaba alekeraawo okulya kasasiro agenda alye ng'abantu abalala. So bw'obanga olya kasasiro n'osalawo olepoke mu mukwano ng'abakukuba be babalya kasasiro, at the end of the day you're going to be nga olinga eyeewasizza gwe kennyini, olinga eyeefumbiddwa gwe kennyini. Kakati ojja kusuubira omuntu okubaako byakugattako nga ffe tetubiraba olw'ensonga nti gwe kennyini olinga lobunani, oli munafu, oli ssemugayaavu, oli namugayaavu. Kyokka bwe wagenda okugwa mu mukwano sweetheart wakitukola n'ogwa mu mukwano ne ssemugayaavu munno. Kambabuuze bameka oyinza okuba nga olaba sheno nga okimanyi nti oli munywi, oli awedde emirimu, oli munywi, onywa n'osulayo. Bameka ng'ekirooto kye kyakuwasa omukazi nga naye munywi, naga nti olw'okuba nze kakati ndi munywi ate oluusi oyinza noba nga munnange nalbraries yakuwa tenda gw'obalolezaako omwenge okukakasa nti oba buliko obuki oba buvuddeko n'ebiringa ebyo. Kati n'ogamba nti olwoba saagala nnyo okwetawaanya nandyagadde omuntu ajja okuntegeera nga bwe tuba tutamidde twetamirira aba, bwe tuba tusalawo gwa mu mwala nga tugugwamu ng'onaagwa eno ng'onaagwa eri nga bukya nga tuzuuka nga tugenda ewaffe. No. Era munnange abo bwe batyo bawunzika bagamba nti nandyagadde omuntu nga si munywi, oli wakasunguyira. Munnaffe kyogamba nti mu boonoonya qualities z'osooka okutunuulira nga wakamulaba ke kasunguyira. No. Ekyandibadde kisinga okuba ekirungi si kyekyokuba nti musomo gwalema akwanagana na musomo gwalema. Kakati mugenda kufiira mu kazigo kammwe mu kasiisira kammwe, ani anaasoma ebipande? Bwe munaafuna eddagala ani abagamba nti baatugambye kumira kamu emirundi 3 oba musalawo bamusomo gwalema ne mwenywera overdose yammwe ne muva neku. Oh my goodness. Olumu byogera nga biwulikika ng'ebisesa naye ng'ebyo bye twetaaga okusisinkana. Leka osanga mulekwa ng'anoonya mulekwa munne. Kakati oli mulekwa ogamba nti mulekwa munnange tujja kwetegeera ffenna nga wakulira ku step mother onoonya yakulira ku step mother mwenaazeeko ennaku. I am telling you you're going to fail if you bwe muba Katonda si yayambye buyambi. So njala kutegeeza nti Katonda abamu bagenda bagamba nti mu relationship zaala, mbabuulire relationship si zaala. Ekimu kubitta omwana w'omuntu. Waliwo statement minister agikolanga some good years back nti ekiritta Mmengo kiriva Mmengo. Don't take it political and don't take it personal. I am just quoting a statement. Ekitta omuntu kiva mu muntu.
oli yakozesa ekirita Mengo, ekirita NRM kiriva mu NRM, ekirita opposition kiriva mu opposition, ekitta omuwala kiva mu muwala. Choice. So relationships oba omukwano si zzaala. Choice. Osobola okusalawo okubeera n'omuntu, osobola okusalawo obutabeera na muntu. Choice. Kyovulaba nti mu choice z'okola nze omwo mwempitira ne nkugamba nti genderera nnyo choice z'okola kubanga zigenda kusalawo ku bw'ogenda okubeera, ebintu bigenda okubeera mu maaso. Natandise nkugamba nti kyandibadde kirungi like si kya buvunaanyizibwa okunoonya omuntu alinga ggwe kennyini. Bw'oba ng'olina by'olina tukwebaza era olirako nti olina by'olina. Weetaaga omuntu ng'alina by'otalina. Bino byenjogera tebiri, I'm not into material properties. What? Sente. Kisukka ku sente. Gw'okimanyi nti amaka g'abagaayi babiri, amaka g'omwana omuwala n'omulenzi, nga bonna baalwala olugabanguzo, basigala tebalina bintu. Baleeta enkota y'ettooke, omukazi sajja n'awagulako ekiwagu n'akigabira namba 10, omukazi n'awagulako ekirala n'akigabira namba 9, ne babeeramu olwo. Wabeera waalina okukubirira. Era njala nkubuulire, omukodo n'omugabi be basobola okubeerawo, kubanga ojja kuleeta njagala njogera ebigambo bino ng'ogezaako okubiyingiza mu bulamu bwo bwa bulijjo. Oyinza oba nga togenda kukola the exact things nga bwe mbyogera, naye nga bikuwa ekyokulabirako ku ngeri gy'oyinza okwadjustingamu n'okubalansingamu eryato mu relationship yo. Owoolugabanguzo bw'asesenkana owoolugabanguzo tabbu. Ne kibanga n'omukodo bw'asesenkana omukodo. Omukodo bw'asesenkana omukodo tekitegeeza nti bagenda kugaggawala nnyo kubanga bagenda kubeera mini era ezaabwe zigenda kwala. No. Omukodo bw'asesenkana omugabi wabeerawo okubalansinga eryato. Omusirise n'omusirise bwe beewasa, ennyumba etuuse okuba ey'abakasiru nga yakukola bubonero. So nga ate omwogezi n'omusirise, kambabuulire, omwogezi yenyumiriza mu kwogera kwe n'ayogera ng'ono yasalawo okubeera muwulize kubanga ye si mwogezi awulira. Naye njala tukuba akafaananyi ow'akalaaca n'ow'akalaaca bwe beewasa. Njagala kunoonyayo baggayi e Uganda bemanyi nti bantu boogezi nnyo bakalaaca. Kakati Kasuku bw'awasa fulu figa oba kacappizo kakikole. Kasuku kazi si musiraamu kuba nandigambye nti kale katumufuule musiraamu awase na babiri, awase kacappizo ne fulu figa, beeyokera mu nju, batuula mu lukiiko olw'abantu basatu, Kasuku, fulu figa ne kacappizo, ne bayisa ekiteeso ate ne kigenda mu buwandiike nti ne bakola n'endagaano y'okweyokya nti ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa 5, endagaano y'okweyokya. Nze Kasuku semanengene nange Leila Kachappizo ne Jennifer Fulfiga mama wa Museveni tukusazeewo nga tetwetemyemu nti katweyokye. Ne bateekako n'ababaddewo. Kati ababaddewo n'oteekako isima. Bw'omala okuteekako isima n'oteekako waliwo kaye, wisdom kaye. Mulaba bwe abantu bendi mu kuteeka mu kiseera awamu. Munnange nkubuulire, olumu mbyogerera mu lusaagiro bwe nti naye ntera okukubuuza ekibuuzo. Am I communicating? Food for thought. Ekyo tukitandikiddeko olwaleero. Kakati sweetheart, waliwo ebimu ku bisoomooza abantu is when you find yourself nga oli caught up in two relationships at a go. Oyagala John, oyagala Lawrence, omulundi gwe gumu. Oyagala Jessica, oyagala Jackie, omulundi gwe gumu. Nyinza obutafokasinga nnyo ku ludda olw'abalenzi kubanga tebatera kubeera nnyo confused. Omulenzi tomusanga awo ng'alepo actually yakwana Jessica n'agenda n'akwana ne Jane, so amanyi engeri y'okufaafaagana n'emigugu gye. Naye kakati abaana abawala bambi oyinza kukola otya era tuyinza kukwasaganya tutya ensonga ezo singa twesanga nga tuli caught up, twesanze nga tufunziziddwa mu relationship y'abantu babiri
omulundi n'ogumu era ky'oba olaba mbadde simanyi nti nkyakayina ne mumutwe naye kayingiddewo. Tuyinza kukola tuti okimanyi nti naye yemu ku challenge abantu zibasanga mulamu. Njala kusooka ne tiiza kyo kya bulijjo. Nyombeko munzikirize nyombeko ate naawe lekera awo okutusirwaza. Oli confused mu relationship bbiri. Amagezi ag'amangu ennyo singa mbadde nga badoozi eyembagirawo nandikugambye nti tubaleemu amagezi ate naawe obeereremu. By the time you decided to go for another relationship, kitegeeza nti yali esooka yinza banga tekola makulu. If it was making sense, then why did you have to go for another relationship? Gayi yakukwana asooka n'omukkiriza. Gayi wokubiri n'akukwana n'omukkiriza. Amagezi amangu gaali gambye nti genda na gayi wakubiri kubanga teyakukwana ng'oli taliwo, yakukwana already obwongo bwo kimanyi nti mulimu alimu. So by the time you decided to make up your mind and say nkwagala ono wokubiri ng'omugamba nkwagala, then relationship esooka yali tekola makulu. Bwe nkugamba nti olugwe nkumaze ekyo kivudde mu ddiiro. Does it make sense? Does it? Tugenda kwogera ebintu 5 by'oteekeddwa okwegendeza, by'oteekeddwa okutunuulira bwe weesanga ng'oli mu relationship n'abantu babiri omulundi gumu. Oli mwana wa buwala, tugenda kubitunuulira. Naye nga tetunnaba kubitunuulira, nayagadde omulenzi ono, nayagadde omulenzi ono. Njagala tulage gayo no love. Already ali mu relationship, wefuge love ebeere ya agape. Njagala tulage gayo no love. Bw'owuliranga bayita olukiiko lwa 1 in a million, Guy, my brother, oddukanga emisinde n'okwata ekalamu n'obeera secretary. Tekitegeeza nti 1 in a million abeera perfect 100%. Nabo babeera n'obuzibu bwabwe, babeera ne weakness, baba n'ebibalema. But I'm telling you, obaawo bibakola, obaawo ne bibayina ebiri outstanding. Kamenneme mwogerera, nsaba tumuwa amatu. Eno show tugenda gitwala mpola tusobole ogitegeera. Nesooka owulire testimony 1, testimony, then owulire challenge. Hello bwana Sozi. Jebaleka emirimu. Asuubire nti muli bulungi, weebala emirimu gy'otukolera ku YouTube tusiima. Nange gye ndi enekata mpola. Nyumirwa nnyo omulimu gw'otuwa mukwano. Newankubadde sometimes tubeera busy naye at least tufunayo akadde naffe ne tukola ki? Ne tuwulirizaako oboolyawo. Ne tufunamu ebyokuyiga nga bingi ddala. Engeri naddala ffe abamu abatanaba kuwasa sometimes tugenda okiyingiramu nga at least tulina bye tuyize bingi. I'm so grateful for that. Muganda wange ninamu ensonga just gye nsaba ompabulemu wonooba ng'ofunye ku budde ng'oyiseemu audio yange eno. Nja kusiima nnyo ng'onzizeemu. Nze ku YouTube nkozesa His Royal era ntera kukomentinga ku shows zaffe ezo bwe mba nga nfunye obudde. Naye ninamu ensonga gye nsaba onnyambemu kubanga kati I'm now turning 32 years mwaka ogujja, naye ndi wakati w'okukola decision to move on, okutandika okuba n'amaka, kuba responsible ng'olina omukyala olina n'omwana. Kubanga nina omukyala ali Saudi, tulina n'omwana kati saawa zino omwana wa myaka 5. But nga ewaabwe sinagendayo ate sinazimba. Abo kimanyi kyali babuuka twajja wabweru kweyiya kufunayo kasente kulaba wotandikira era kukola ka bizinesi oba okuzimba wekiba kisobose. Naye akasente ketufuna eno katono nnyo tusobola kuzimba mu myaka nga 2. So mbadde nga nze ng'omuntu wetubadde twogera ne mukyala wange nga tulina idea ey'okugenda ewaabwe omukyala. Kasente ketunaaba tufunyeeko eno, kenaaba nfunyeeko eno, kakozese tugende ewaabwe omukyala tukyale.
kubaawo nti ebintu by'ennaku zino kati bya bbeeyi, naye akasente kenaaba nnako akasigaddewo emala okusekiwalingako oba akataka ng'oguzeeyo akataka n'okateeka awo n'osigazaako balansi, nga nze ku lwange ndaba nga the best option kugenda w'omukyala kukola ki, kukyalayo n'akatono ke tuba tulina, ekyo nakyo mmanye nti kiwedde, tandika okutwala responsibility erya famire yange ng'omusajja, oba ntandika okukola nga nina kyenkolerera nga nze kyenina mu mutima era kyembadde njogerako ne mukyala wange nga naye she's happy about that. So kati ensonga gye nina oba obuzibu bwe nina kati saawa zino ngezezaako okwogera n'abakulu bange abempita bataata. Waliwo taata omu gwe ntera okukwasaganya naye ensonga zange, naye bwe njogeddeko naye alinga atansapootinga mu nsonga eno, alinga agamba nti nsooke ndeko okukyala, nsooke n'enzimbe, either nzimbe amaka oba nteekewo business, which is a good idea, naye nga ekyo kyo kyalinga ngamba nti sooke n'enzimbe ndyoke ngendewo omukyala okukola ki, okukyala. Naye nze ku lwange ndabanga ekitakola makulu. So wendi puzzled bwe wano nti nsaba onnyambeko sobole okukola decision entuufu. Gwe muganda wange okiraba otya, nandikoze eki? Nsooke n'enzimbe nga bwe baŋŋamba nti nsooke enzimbe, nakyo kirungi fayina okuba nga tupangisa, kirungi obuwiki nange kyenkolerera ne mukyala wange kyetukolerera naffe kyetwagala okubeera n'ewaffe. Naye ate ndaba nga kino kikulu nnyo okugenda omukyala okukola ki, okukyalayo, kubanga n'omukyala ŋŋamba mwagala ate naye anjagala, but her challenge is titagenda kubeera nange ng'ate abeewabwe tebammanyi, ate nga onda contrary mutuufu, not only under control but I see she's right. Tulina omwana wa myaka 5 naye abeewabwe tebammanyi, n'omwana wange kennyini kati mbadde ku kiyo naye n'omwana tammanyi for the past 5 years. So I'm feeling guilty okubeera away from my child emyaka gino 5, kati n'omukyala naye agamba kati she cannot settle down with me nga takola ki, ewaabwe tebammanyi, and she's right. So muganda wange I'm puzzled wakati awo, nyamba nkole decision ennungi. Njagala kuzimba fine, njagala kukola business which is okay, naye ate na kino nkyagala. I don't want to lose okufiirwa omukyala ono gwe ninamu omwana. So muganda wange nja kusanyuka nnyo ng'onzizeemu. Any comment you give me I much appreciate. Thank you so much. Ekisooka brother tukwebaza kubanga show giraba. Kyenazudde nti your girlfriend recommended you oba girlfriend we yakulagirira oba yakuzigirira channel eno n'ogiraba n'ogigwako n'okkakkana era kyolaba nti ogezaako okuziraba. Njagala okusooka obbawayo komenti ziringa ndoza tugenda myezi 2 waliwo event gye nalimu yali ya byankulaakulana, gwali musomo nenga gwa byankulaakulana. Then I happened to meet omukyala gwenzikiriza nti ali mu kika oba ali mutuba kumpi yakubeera mama wange. I don't know lwaki yasanga emirembe munze okusharinga challenge ye nange. This was her statement oba her concern. Moses, ndi mufumbo era nkuzaala n'okuzaala, naye kimu ku bisinza okunsomooza kwe kubanga omusajja obanza nziruka speedi nga ye muntu wakasobo naturally. Gayi ne bw'omugamba nti omanyi kakati guno omusomo gwa byabufumbo tugende tugubeeremuuko fembi, nzikiriza nti waliwo kye tujja okugatta ku bulamu bwaffe oba obufumbo. Gayi be bano abakitwala nti buli kimu bakimanyi mu nsi, but I am telling you, by a woman tells you to join her and go attend such a event eyogera ku marriage, it is a clear sign nti baby mu ngeri emu oba endala waliwo ekibulamu. So ayagala kutwala ku petrol station eri tugite love station, love petrol station, okole refill. Bwaba gaasi aba yaggwamu nga weetaaga kugenda kukola refill, naye bagayi be bosanga nga tayagala kumanya
omukyalo ono yalaga nti mu maka mwe tubeera omwami ekyamanyi kye namusanga alina poloti ye ne tutoba ne tupangisa ne tubeera mu bupangisa ne nwana nga ngezaako okuteekamu omusajja ekyokuzimba nga si kintu kye paka lwe nafubanga omukazi ne ntandika okufuba buli ango finally ne tuzimba ennyumba. Ulira n'agamba naye musajja wange yasoma, musajja wange mugezi, naye ebirooto bye byonna alinga alowooza nti bujja kukeera olunaku lumu nga byetonzeewo nga ebeerenga magic bigwewo. Ndi mu kukijjayo nga nkimaliriza, ekimu ku byali bimusoomooza nti gayi mu byokwekulaakulanya muntu wakulowooza nnyo, wakwogera nnyo naye takola. So yali yeetaaga okumukubako akafuufu, amuyita okumujja mu musomo ogwo ng'omukyala yasasula transport, ng'omukyala yagenda okusasula ebyokulya, omukyala yagenda okusasula entrance, naye omusajja nga tayagala. Nkireese nga nkugamba nti munnange njagala okukubuulira, baggayi abasalawo okwetaba mu misomo nga gino, baggayi abasalawo okusituka okugenda okunoonya amagezi, kambabuulireko kino, ate si be batera okubeera obubi ennyo. Am I communicating? Abantu abayaayaanira okunoonya amagezi si be babeera abasiru, munnange ate be babeera abagezi naye nga baagala kwongera ku magezi. Abeeyita abagezi ng'era balaba tebaagala kwongerako, munnange bawunzika nga beerabisizza okubeera nga bagwa mu ttuluba ery'abajega. Saagala bayita basiru. So my brother, kyenjagala okuwa ekitiibwa n'okukubira sisita obugalo bakuyita Mumbejja. So bwe tuba tulaga love, Mumbejja ye yagamba gayi we ajje atandika okufollowinga channel eno, ne gayi n'akikola. Ogenda okwekangana nga ne gayi yayinza nga tatuukiridde naye ng'ate alinamu empeke emera. Empeke yemera kwe kwagala okunoonya engeri gy'ayinza okugifukirira n'okugiriikiriza esobole okumera n'okukula obulungi eveemu n'ebibala. Naye abasigadde bw'owulira ng'oli agamba nti oyangattako ki? Omanyi kakati abo baggayi bagenda n'ebyogera eby'obufumo n'olowooza nti balina amaka agatuukiridde. Engalabi ye n'emugamba nti kati ekyo kye kiba kibeera ekyekwaso obutateekayo mwoyo kubaako by'ogatta ku bulamu bwo. Kambabuulireko, njagala okukibanogaanya. I swear to God, when you watch my shows, mulina engeri gye mundabanga nenga at least ali somewhere. I believe and I thank God that somehow, somewhere, I am somewhere. But I am telling you, I am somewhere because every now and then I yearn to add on something. Mbeera njogera ne Becky eyo waffe nga tunyumya emboozi zaffe naye nga kati ate kino nkikuyigiddeko, kati kino nkiyigidde ku mwana neza mbadde mu jjaamu, kino nkiyigiddeko. Buli lunaku njaayanira okubaako kyenjiga. Tekitegeeza nti nja kutuuka ekiseera ng'olwo ntuuse ndituuka mmaze kufa era ne banteekako kiri nti amaze emirimu gyo, amaze emirimu gye, amaze emirimu gye. Njagala kukwebaza, njagala okumaliriza n'ekigambo ekyekikusoomooza. Munnange njala na kano katiipu nkabalekere basista ne babrother, tuleme okukola ebintu buli kimu ng'abalala bwe babikola. Ate tekitegeeza nti twesuulire gwannagamba obutamanya abalala bwe babikola. Bwe tubifuna tubinoonye engeri gye tubiteeka mu version zaffe, tuleme kubikola exactly nga biri. Ojja kuva eno nga bakugamba nti okukuba omukazi kye kimubeezaawo kubanga omukazi wo oli yamugambye nti nze bw'otankuba sitegera nti onjagala. Ojja genda ozunga n'agagalo g'ogenda okuba omukazi wo anobe ekiro ekyo, oddeyo nga weemulugunya ku yabyogeddeko kubanga owe bwamukuba ayongera kubeerawo. Ekyo nga kiyinza obutakola. So bwe tuba tuwuliriza amagezi ate era tugezeeko okugambala gajja gatya mu ebyo bye tutambuliramu mu bulamu obwa bulijjo. Abantu bangi muli ku kyeyo naye ng'ekirooto kyammwe oba ekiruubirwa kyammwe ekisinga okubeera ekikulu kiri eki: kugula poloti, kuzimba. Kankyogere, we are not here for developmental issues or the developmental talk show or a show, but I am telling you, most of you, your dreams is having a plot of land to okuteekako shelter. That is all. Okay, alowooza n'okurentals ayinza bakalekale kubanga ayinza banga alowooza ne rentals okukolerera bukadde. Toli mu kukolera business gy'ogenda okukolamu ssente kati. No.
abazimba rentals bazizimba zibagase mu biseera byabwe eby'obukadde. Oli mu myaka 22 ekirooto kya kuzimba rentals ogenda zirya ddi? Zigenda kugasa ddi? Okujjako ng'ozizimba zigasa abaana bo zijja bagasa. Kino katukijjeyo. Tulabyeko abantu bangi. Muli mu nsi ezikuze, abalala muli mu Europe. Bameka abalina ennyumba ezaabwe? Abasinga balibeera mu zimmogeji n'asasula mogeji myaka 3 myaka ameka n'abaana ne bajja ne batandikira ku eyo. Are they not living a good life? Oh, do you want to tell me that in Africa, in Uganda, good life is having a house of your own? Tulabyeko balandiroodi abatuuka okusabiriza abapangisa. Okusaka kigambo kya mu kyalo, naye ensi egenda kutuuka balandiroodi nga basobola okusaka. Okusaka kwe kugenda okunoonya obuddamu mu byokulya, ng'onoonya ewalala bakuwe wopakasa bakuwe ekyokulya. Tujja kutuuka tulabe balandiroodi abasaka mu bapangisa, ate abamu mwali mukirabyeko nga ofuna ekyokulya n'owaaka abaana ba landiroodi. Lwaki taba teyeesiima? Nze njaga eno ndowooza yange by experience n'abantu abalala bentambuliddemu. I have seen people with big business, with big projects nga barentinga. Lwe basituka okuzimba ennyumba, bizinesi ze baakola ze bakwata ku magoba gaazo ne bajja bagateeka mu kuzimba amayumba gye bagenda okusula. Ennyumba gy'osulamu si bizinesi. Eyo tegenda kuyingiza ssente. Abamu bazeewolera n'okuzeewolera. Ekyo njagala kukivaako nga nzirayo ku brother wange. Famire yeyinza okugamba nti ekyokubeera mu bufumbo, okubeera n'amaka si kye kisinga okubeera ekikulu, era balaba nga tolina ku prioritizinga, ku legalizinga or to make your relationship official nga bakugamba kwekulaakulanya. Diri omuntu lwatuuka n'agamba abantu mulabe, diri omuntu lwatuuka n'agamba nti kati buli kimu nkimaze ekibulako mukazi. By the time watuukira okugamba ekyo, be bamu ku basinga okubeera abazibu okufumbirwa. Nkiddamu, Gayi watuukira okugamba nti nno kati buli kimu nkimaze maze okwezimba, kati kubulako mukazi. Oyo bw'omufumbirwa ng'osooka n'ogenda mu kusaba n'okusiiba, Mukama akuteeketeeke okuleppuka n'omuntu wo. By experience olina bw'okirabyeko, ogenda kubeera n'omuntu nga tolina ky'omugattako. Famire yo eyinza okuba ng'ekugamba ekyo because by experience legalizing or making their relationships official is not their thing. Osanga omuntu abeera ku kibanja nga tamanyi makulu ga kumugamba nti osaana okwegula bakuwa ekyapa. Naye bwe bazuukuka nga bakugiribya, lw'otegeera nti ate okubeera n'ekyapa kye kisinga okubeera ekikulu. Oli musajja mukulu anywa caayi ayokya. Katu prioritizinge ebikola muffe. We are starting our own family, not starting a family for the clan. We are starting our family. Let them guide, but let them not decide. Kabawabule, kabalungamye, ne tebatusalirawo. Noonya amagezi, ate sijja kugamba nti twalane gano. Gezaako okukuŋŋaanya okumanya okw'enjawulo, kugatte wamu ofunemu okumanya okwawamu kugenda okuyamba okukolawo okusalawo. Naye nze munange ate era kyenjala okugamba nti pulojekiti eno ey'obufumbo yaffe ne Katonda. Pulojekiti endala ze tukola ziba bwe ziti zaffe era zaawano. Are you a Christian? I want to challenge you. Katonda alina amaka g'ayagala. Amaka g'oyagala okutandika nga mutandika mugezeeko musooke mwezimbe. How sure are you that you're not giving a room to the devil to start a battle with you? Tuula ne mukyalawo muli ku kyeyo mwenna babiri mukola. Mwembi mukola mube n'okusalawo okwammwe okwaba ekikulu mu bulamu bwammwe kye ki? Thank you. Kakati eyo tuvuddeyo. Nkuzaayo ku mulamwa nagambye ngenda kutwala mpola mpola tusobole okutegeeragana. Weesanze ng'oli mu relationships n'abantu aba omulundi ogwo
oyinza kukola otya? Tugenda kutunulira ebintu ebi. Kati sooka owulire sister ali mu dayirema. Weebale nnyo obalire ddala puroguraamu yo bannaayo. Puroguraamu yo etuyigiriza bingi nnyo nga gyenkomezza, era nga nze omu nsiima byonna Mr. Sozimo by'okola byonna, kubanga nze njize bingi nnyo. Nasooka nakulabira ku Facebook no ne nzija ne ku YouTube okuva we nakoona mukadde. Mr. Sozimo bingi byenjize ku puroguraamu zo, era manyi okubeera awo nenteekamu earphones esimu nenjiteeka mu nsaawo netandika okukola emirimu gyange nenjikola kubanga ninga ngaali ku music naye nga ndi ku puroguraamu y'ompuliriza. Mr. Sozimo bannaaye nkwebaza byansusa okuba nga otuyigiriza bingi nga nze omu bingi byenjize byembadde simanyi. Kakati Mr. Sozimo nsaba bawuliza ba family bampe ku magezi. Mr. Sozimo nina bagayi babiri benjagala, naye Mr. Sozimo sibeekakasa wabula njagala kuzuula omutuufu yaani gwe ngenda naye, kuba njagala mbeere n'omuntu o Mr. Sozimo. Sobola beera n'abantu babiri kati njagala mmanye omutuufu yaliwa Mr. Sozimo. Nina bagayi babiri Mr. Sozimo, bonna bagayi bankwanidde ku online nabajja ku media. Gayi omu asooka ali Uganda, amannya ge bamuyita Julius. Gayi omulala ali Dubai. Gayi ono ali Dubai bamuyita Martin. Naye Mr. Sozimo neetaaga okumanya amazima, neetaaga okuzuula bagayi bano eno ani mutuufu ani anjagala. Ono we Uganda nnyinza okubeera nga mukkirizaamu, kubanga waliwo olunaku lumu lwe nakwata essimu endala ne muweerezaako message ku WhatsApp gayi oyo ne neefuula amumanyi ennyo, bikoze bitya nga woomanyi, ne mwebuusa. Gayi n'aŋŋamba gwe nnyabo owuliddwa ebyokukola, simanyi olowooza muno nti ndi awo ngenda nkwana buli omu, nze nafuna namala na paakinga. Kati then gayi oyo nampeereza ekifaananyi kyange kyennyini ku WhatsApp eyo n'aŋŋamba gwe nnyabo bw'obanga si ye gwono ng'olabye nonya ekibanja wala weeyiiye, ono ye muntu gwe njagala mu bulamu bwange, kati oba si ye gwono weetetenkanye. Okuva ne ntandika okubeera nga nzikiriza mu gayi we Uganda, ne ndowooza nti gayi yandiba nga njagala ebya ddala. Gayi oyo abitera okubeera nnyo bize nnyo, naye ba musajja twafuba nampeereza message nakyatingako naye. Mr. Sozi nga omanye Uganda emirimu tegikyatambula, kala ku lockdown kitegeera data gwe bakozesa Uganda, nze ate no ndi ku wifi ya bwereere kubanga nze siri Uganda. Mr. Sozimo ndi ku kyeyo. Kati Mr. Sozimo oyo gayi netandika okubeera nga mukkiririzaamu oyo we Uganda nti akola ki nti anjagala. Era gayi oyo ye kyaŋŋamba nti aninze nzireyo e Uganda, ye alirede okubeera nange okumpasa. Naye nze namugamba kubanga gayi oyo twakutambula ebbanga lya myezi 10, gayi oyo we Uganda, naye nga simumiitingangako nga yogambye nti namusanga ku online, simumiitingangako, simulabangako, just ya simu kumula video call weebityo. Kati gayi namugamba munaye nze bwe nkoma we Uganda sigenda kufumbirwa, njagala okukomawo ku kyeyo. Gayi nakkiriza n'aŋŋamba okay, tekirina buzibu, nze sirina buzibu ku muntu akola, bw'obanga tunaakutuukiriza biruubirirwa ebirooto byo kiri fine, nze nja kubeerawo, nja kukulinda, jangu tondabeko then tubeeko bye twogera, then bw'onooba otuuse okudda sikulina kuza ojja kudda, nze nja kuba nkulindako nze okay. Kati oyo ye owe Uganda Julius ye bw'ati bwali Mr. Sozi. Kati no gayi we Dubai ono simukkiririzaamu, naye bw'aba ayogera nange andaga nti nze gwaliko, nze gwayagala, alaga nti anjagala nnyo, afaayo, oba okitegeera Mr. Sozi alaga keya. Ate jjukira eno babeera ku wifi,
Segera afaayo ayinako ya Gaayi naye ankubira ne twogera weebito naye Gaayi ono simukkirizamu lw'ensonga nti Gaayi olunaku lumu waliwo nayagala omutesitingako naye nenga naye kati nga bwe ntesitinze owe Uganda nandaga kino nandaga nti afa nti ayinze gwayagala nono Gaayi kamutesiti kanfuna engeri gye mutesitingamu ndaba obadde addala akola kye aneetaaga kati Gaayi ono we Dubai nga mugamba nga mukubira essimu nga mugamba naye Martin nfunyemuko obuzibuzibu ewaka e Uganda mami wange mulwadde naye ye beetaaga ssente naye mbadde nkusaba ompeyo emitwalo ameka 20 ompeyo emitwalo 2 mama wange bamutwale muki bamutwale mu ddwaliro ne mugamba nze siinaawo sandikusaye kubanga okimanyi nti nange ndi ku kyeyo nkola sandikusaye naye bambi siinaawo yadde ate n'omusala omwezi tegunaakugwako okunsasula naye mbadde nkusaba ompeeyo emitwalo 2 yasooka kumbuza ekigambo kimu nkuwola ngenda kukuwa ne mugamba mpa buwi tompola naŋŋamba sirina ssente naalyo Gaayi n'ayumba nnyo naŋŋamba n'ekirala nze oyagala nkuwa emitwalo 2 gw'ogenda kumpa ki gwe kikyogenda okunkolerawo Mr. Sozimu natalukira omuvubuka ne mugamba naye Gaayi gwe ne mugamba naye Martin ndi ku kyeyo naawe oli ku kyeyo oli Dubai ndi jona ndisobola kusinkana nsobola kulaba ssebo kiki kyoyagala nkukolere okumpaaga emitwalo 2 n'ekirala ssente ezo okuzimpa nina kumala zikolerera ne mubuuza naye ombalanga kyombalanga malaaya nti neetunda ne mugamba naye Martin osubidde nti nze muwala ninga banene abawala abalala bagenda abalala abawala abafaana we batyo kubanga mmwe abavubuka b'oku media tubamanyi naddala abavubuka abali ku byeyo tubamanyi nnyo kasita mukwana abawala mubeera mubasaba bwerere bwabwe osuubidde nti nze ndi omu ku abo nti ogenda kumpa emitwalo 2 nti nnakweyambulira nange ne mugamba kireke tompa ssente zebikole kibyesonyi oba owulira nga toyagala Gaayi naŋŋamba asandiganye kuwa ssente naye ekirala sikulangako sikusinkanangako kati avuka bangi bodeetinga kati nze namanya atya nti nze gweyagala nti nze akwagala ono nzikirizamu taye naakwata nti emitwalo 2 sikulangako nze n'ekirala sisiina buvunaanyizibwa bwa famire yo obuvunaanyizibwa mbulina gy'oli ate naawe okubeera n'obuvunaanyizibwa okubaako kyenkuyamba nina kusooka kubeerako naawe katugeze nti oba tuze nga bunoga nti tuzeeyo Uganda musisinkanye mbaddeko naye webita abeera asobola okukola ki abeera asobola okunnyamba naakolaki naafaayo n'abaako byankolera olw'ensonga nti mbeera ntandise okubeera nkolaki nga mwagala naye mbu wanne eno ekyali dating tandabanga kutansinkanangako akwata atya ssente okubeera nga nnyamba ku bizibu byange naŋŋamba mbu ekisooka ye teyankwana kubeera nga mmalira bizibu byange ekirala ate ne mugamba ekitegeeza ne bwe nandibadde nga nze mulwadde nga si maama wange ekitegeeza nange tewandimpadde kubanga tondangako naŋŋamba ye era bwe kiri sandikwadwa ensonga nti sikulangako sikusinkanangako okutandika okubeera nga nfaayo aye n'ekirala nze nina okuwa so si gwalina okunsa ne mugamba ekyo kibeera kibadde kizibu nkunzirukidde gy'oli nga kizibu wabula sikugambye nti oba mpa buwe byabwera nkugambye nina kizibu mpa maama wange mulwadde banaye Mr. Sozimu Gaayi yagaana Gaayi yanyima ssente neneekyanga ne mugamba Martin omanyi twawukane nga ndaba Gaayi embeera ze zaatandise sizitegeera Gaayi ebintu byatandise okuneeyisizaamu alinga banene abavubuka abakubira abawala abeera baagala okubeera nga bawala babaagalako obwerere bwabwe oba kitegeera Mr. Sozimu nendange embeera sigenda kusobola kumalako ne Gaayi ne mugamba omanyi Martin sigenda kunjala naye kasigenda kusobola nangamba naye ate onkyayira bweri nze sikulinaako buzibu nze sikukyanga nze nkyakwagala biki kati gwe ensonga olwokuba ngamba ku nsonga y'omulwadde okuwa emitwalo 2 neŋŋaana netufunamu obutakkanya nze ndaba nga kyekikuleetedde obuzibu kyekyagala okunjawukanya naawe okunkyawa olwa ssente nambuuza oyagala nze oba onjagalako ssente mugamba nze sikwagalako ssente naye ekyo kyali kizibu naye ate nenziramu gye wanziramu si yenziramu entuufu gye wali badde onziramu ng'omuntu gweyagala kitegeera banaye Gaayi yagaana agamba nenziraka neŋŋamba naye munaaye kati ono mulabye okubeera ng'ayinza okubeera nga nnyamba nina kubeera ndowooza nga maze kutandika kubeera naye kuba waabeera atandise okukkiriza nti kwaki nti mwagala naye wanene agamba ndeetinga abavuka bangi bikoze bitya ng'ayumba Mr. Sozimu nga bwemanyi ba Gaayi n'ekirala naŋŋamba ate n'ekirala okola naawe oli ku kyeyo okola naye ndi ku kyeyo nkola tosobola kwemalira bizibu byo Gaayi naŋŋamba bw'atyo kati Mr. Sozimu nsobeddwa
njagala kumanya omutuufu yalwa ku bano bagayi ababiri. Bwekubaako omu omutuufu Mr. Sozi omu nga mmutanga ngenda n'omu nga nsitule nga mbeera n'oyo omu nga ntambuza n'oyo omu ekintu. Kati bimalako emirembe. Ono agamba nti akwagala n'oli agamba nti akwagala. Naye nze mpulira nga njagala kulaba ani mutuufu Mr. Sozi mo. Kyekyo Mr. Sozi mo nsaba nnyambe oba ntereko mu love lab. Njagala mbeere honest ku sister kubanga ebisinga nina engeri gye mbyogeddeko ate era ngenda byogera nga mmaliriza. Gayi ono ali ku kyeyo. Simple logic. Wali omugezesa n'otekawo shida nga weetaaga emitwalo aga kubanga mami yali akoze eki alwadde kyali kiboozibozi naye nga tulina kyetwagala otegeera mu muntu. N'akubuuza afunirawa. Naye akulaga nti akukwana. Actually olina okweseza ekigambo nti afaayo. Nebuuza okufaayo oba kwotegeeza kwekuliwa. Sitegeeza nti kibayita okufaayo kwekuli kyekiri financial nti omuntu baba kuteekamu ssente olwafaayo. Naye munnanga ate ne ssente mu relationship musaayi. Money mu relationship musaayi ogutambuza obulamu obw'omukwano. Kati bw'oba ogujjamu ssente simeba mugenda kuba mugenda kwerya mimwa munywereko naki. You're going to kiss mumeketereko ki kubanga nekya kye mugenda okuteerako. Lip balm ne lip balm no bamugula ssente. So mugenda kulya ki? Gayi bwakugamba nti afunirawa. Kakati sikulabangako lwaki akwana gwatalabangako. Akulinde akulabeko alyoka akukwane. Naye yakola ensobi n'akwana gwatalabangako. Oyo gayi sigenda mukubira baby. Nze ndaba nga ye kenyini yeeteeka mu laavulaabu n'okwekuba jje n'agyekuba. Emitwalo 2 ne bwe yandikugambye nti alina bubeezi buzibu naye ng'ali wiiringi okukuwa byanjawulo. Omutima gwe n'okukuwa tegwagala kubanga talina kyakufunamu. Omwagalako ssente mitwalo 2 mwenna muli ku kyeyo mitwalo ameka? 2 si 2 agaddiramu 2 ag'e Uganda bwa mitwalo egi sigenda mmuteeka mu laabu. Ogezaako okumutambulira ayagala nnyo era singa afuna omukisa ogukwagalira ku kyeyo atyo cost nga gwoteekamu ssente ojja kulaba embaga. Ajja kukwagala akugambe buli kimu kubanga ogenda mutambuliza ekyeyo nga tali stressed naye nga buli kimu akifunira ku mukeeka. Sigenda mmukubira. Njagala tukubire gayi ow'e Uganda kati. Lwaki tasooka ne tumalayo ensonga zino kubanga olwedde oli mu ddayirema kati omusembyeyo omulenzi oyo ow'e Uganda. Basweetheart twagambye nti osobola okwesanga ng'oli mu relationship 2 omulundi ogwo nga bw'owulira sister ono akirimu mu version endala oyinza okukibeeramu nga n'abantu bombi obasisinkana. Eri abantu abeesanga nga baana ba buwala ng'asobola okusula ku Friday w'omulenzi omu ku Saturday n'asula ew'omulenzi omulala. Actually abamu ne ku Sunday n'asula ew'oku kyamutawaana. Ate ekikifuula eky'omutawaana bwe weekanga ng'olina abantu abalala b'ogambyeko nga tosengejjezza. Bigenda okutambula byetoolole bidde owunzike ng'oleese ensasagge mu nnyumba abasajja beekubye okubiddwamu ku nkomerero ofiiriddwa gw'osinga okwetaaga osigaza atagenda kubanga gw'osinga okwetaaga sinakindi bonna bafiiriddwa. Kwe kusoomozebwa okuli mu relationship esukka mwemu naddala ng'oli mwana wa buwala. Akapiira ako kangu kukyangibwa basajja si kangu nga mukyala yakasamba. Sometimes you make statements that what a man can do a woman can do even better. Sikubinji. Abakyala nabagamba mufube okulaba nga munyweza ekigambo ky'olugambo kisigale nga kyammwe. Mubeeko bye mulekera abasajja. Nasoose ne nkugamba nti relationship ng'eyo nandikuwadde amagezi agembagirawo nti genda n'eyokubiri kubanga wosaliddewo okugenda mu yokubiri ekitegeeza nti esooka ogikubyemu ebituli n'okwalifyingisa eyokubiri. Kiyinza oba nga ekyo tekimala. Ekisooka kyenjala tutunulire mu relationship eno ky'oteekeddwa okuwa ekitiibwa
bw'oba onoonya amagezi ku ngeri gy'oyinza okuva mu mbeera eno bweti noonyeza mu bakugu. Number 1, bw'oba weebuuza ku ngeri gy'oyinza okuvvuunuka embeera ya confusion eno ey'okubeera nti tomanyi ŋŋenda naani, ŋŋende gwanswa, ŋŋende simaagwa nnyama, ŋŋende wa Tom, ŋŋende wa Lawrence, teweebuuza ku mikwano gyo, just mere friends. Bino biba bya kikugu, naye olumu oyinza okutomera okusooka kwenkoonyeeko kwe kw'okuba nti abantu bano oyinza okulowooza nti obeesize naye ng'ekigambo mmizi si ba mukwano si ba luganda. So at the end ojja lowooza nti ogambye mukwano gwo omwesiga nnyo, so nga naye alinayo omulala gwe yeesiga, ne gwe yeesiga alinayo omulala gwe yeesiga. Kati bagenda nga tugoberera abo bebeesiga, akantu kagenda kutambula bwe kati kakomewo ku baggayi bennyini. Tabbu. Number 1, if you're to seek advice, noonya omuntu omukugu gw'okakasa nti mu nsonga ezo ajja kubeera neutral. He will not judge you. He will understand the situation and he will be in a position to help you on how to go about the dilemma. Tutunuulira ensonga ziri 5. That is number 1. Number 2, weekebere oyawule ekika ky'omukwano ky'olimu oba embeera y'omukwano gy'olimu. Ebiseera ebisinga mukimanyi nti eriyo abakazi nga bafumbo n'ayagala omuntu omulala naye nga naye akimanyi nti omuntu oyo singa baawukana n'ono tasobola kugenda n'asetolinga na B. Kitegeeza nti okwagala kuyinza oba nga kubadde bubeezi emotional, obadde awo omuntu nakkuba. Omuntu ayinza okukuba omukazi ng'amukuba. Eriyo abantu abeegomba hamuza olwaleero naye ng'omala okusisinkana hamuza n'akusekulira bulungi, n'akwasiza bulungi ekinazi kyonna biki, ng'olaba tekikola makulu kugenda naye mu maaso. Kati abo be bantu b'osanga abamu ng'ali mu dairema, ono gayi oluusi amwagala ali single, ate ono omulala amwagala ali married. Gayi yakkuba olw'engeri gy'ayisaamu mukazi we n'abaana be, n'osalawo otambulemuuko naye kayyala. Kati mutuuse eri nga tekigenda nakola makulu, ate nga naawe okimanyi tekigenda kukola makulu. Kati yawula empulira gy'owulira ku muntu ono. Okimanyi nti eyinza banga you're taken by emotions. Oli omuntu oyo omulowoozaako ng'olaba wandibadde mu kifuba kye, ng'olina kumpi kiringa ekyagala okugenda mu jjakirizi. Byawule bw'obateeka ku minzaani abantu bano, ono ayingiddewo kubanga ku babiri olugero okenda okwekanga nga waliwo gw'olinga gw'oconcentratingako atera okuba nate nga ye mupya. Are you not just taken up by emotions nti omuntu ono wasooka kumulowooza, olina engeri gy'omwagala mu mutima muli, okuba akafaananyi nga gwafumba ewuwe naye nga waliyo afumbayo. Just 6 pack yeyakkuba, otwaliddwa akantu akatonotono. Njagala ekintu tukinunulire nakyo bwe tuba tusalawo tumanye engeri gye tugenda okikwasaganya. Ekyokusatu, munnange engeri emu ey'okutunuulira ng'oyagala okuva mu mbeera eno kiri risky, kizitowa. Ekyandibadde kisinga okukola amakulu singa oba ng'oli ku shuwa kwe kugamba kangeze, kwe kuddira ate bano abantu bennyini noba nga kwe oyanja ensonga kuomu oba omu kuomu kuba togenda kukola lukiiko batuuze. Naye gendera kino kikola kubamu, kitera okukusuula ku muntu oluusi omutuufu. Kitya asobola okukubeera omuntu omu w'obuvunaanyizibwa ayagaza amagezi nga tayagaza bwagaza mutwe naye ng'ayagaza obwongo n'ebitundu bye ebirala byonna eby'omubiri. Agenda kukuwulira, agezeeko okukutegeera era nkukakasa bw'abanga ye muntu omutuufu owunzika yakuyambye. It happened to me but it backfired. Ekirungi kiki eri wakati? So abannondola bayinza obutagiwulira, bayinza obutakitegeera. Abanaakola olugambo nja dwegaana naye nalwegaana ntya nga already waliwo records. Nga ngenda mbeera disappointed, nabanyumizaako ku muwala eyanywesa n'obutwa. Bwe nva mu relationship eyo, kati bigamba lutuwe mada. Bwe nva mu relationship eyo
relationship eyaddako nali njagala kwesasuza, nali simanyi kye bayita mwana muwala ndi vanilla staff. Omuwala nalina goolo yakumukwana mu bbanga lya wiikeegi nga buli kyenjagala nkifunye, mugambe nti munaffe otulabyeko nnyo. Ekisooka mu bbanga lya wiiki emu kyenjagala nali maze okifuna. Netandika okulwanagana n'embeera. Olwo omuntu w'omunda omulala agamba, gwe mwana kyetwagala twafuna, kati okyalinda kigaayi. Ne guweta omwezi, ne guwera omwaka, ne giwera 2, ne giwera 3, sigenda bagamba gyawunzika giri emeka, saagala kunnoonyerezaako nnyo. Nga nwanagana buli lwe yanyiizanga nga nzijukira kiri nti naye pulaani yo teyali yakubeera na muntu ono, olaba gy'obeera omulala tanyiiza, gy'obeera Bekka tanyiiza. Munnange nga ngenda ngezaako ngamba naye ndowooza omuntu ono ye muntu omutuufu okumugamba. Actually I thought that it would make more sense nga gwe njogedde naye. Bannange yatabuka, yayomba, yekyanga, ne kyongera kunkakasa nti ono si ye muntu omutuufu gwe nalina okusetolinga naye. Kino kye nalowooza nti ndowooza yandingambirabo ngambye simple logic, by common sense yandingambye, you know what Moses, plan yo yaliwo yakunkozesa mu wiiki emu obeere ng'odduse, gugenze mu mwaka, gigenze mu myaka. Don't you think that you are trying to do something ekitali gwe? Ekyo kyokka kyali nyambi. Maama nyabo yanyoka kisobola okukola kubanga ate mmanyi bangi bekikoledde. Olw'okuba ono oba oyagala mukwano gwo owunzika nga ye muntu omutuufu okuyamba, ekyo nkivuddeko. Si kyakusatu, tugenze ku kyokuna. Abantu bano sooka otunuulire obwetaavu bwo. Obwetaavu bwo buli mu bintu bingi. Abantu bano ani asinga okutuuka ku bwetaavu bwo? Buyinza okuba nga si kubutuukako ebitundu 10 ku 100. Wabula waliwo gw'olaba ng'ayinza okuba nga atuuka ku bwetaavu bwo at least at a bigger percentage. Tosirwana n'ogamba omanyi binsobera, kakati njagala ssente naye ono ate yampa ssente ne talina laavu, nze simwagala. Kyokka ono mwagala ne talina ssente, kati nkoze ntya? Stupidity of the highest order. It is not just money. Kubanga osobola n'okukola ng'olina emikono emeka? 2. So tunuulira obwetaavu bwo. Bw'obanga oli mu confusion bweti, obwetaavu bwo bwe bukuluŋŋamya nga toli mu ngeri ya kukyamuka, ogenda kukizuula nti waliwo era gw'okkakkanirako. Bwe kituuka mu by'obwetaavu, omuntu ono alina engeri gy'akukwasaganyamu. Ensonga endala, how do you feel about each person of the two? Si just mu bwetaavu. Tosobola kugamba nti bannanga abantu bano bantabula kubanga buli yankwatako mpulira saagala nzijjeko ngalo. Engalo ziyinza nga si ze zine touch. Munnanga ogenda kwekanga ng'era waliwo enjawulo. Okimanyi nti liggayi liyinza okuba nga likuwa ssente naye nga toyagala ligolole yadde ogugalo gwali ogusajja ogukutuuzaako. So nga ate ono oyinza bana okuba nga gw'ocontributinga, sikuteeka mu mbeera yakuba nti gw'oteeka mu mulenzi ssente. Naye olina emirembe egyo gy'owulira. Kakati engeri gy'owulira ng'olina omuntu ono ekuyambako okukuluŋŋamya, surprisingly osobola okuba nga bw'osisinkana omuntu ono omukadde gwe mutambudde naye akabanga, owulira emirembe egisukkuluma kubanga newankubadde mutambudde ebbanga naye owulira ng'okyasobola okubeera naye ne munyumya, ne museka, ne musaaga ng'omukwano gutambula. Newankubadde ono omupya nti omukwano gwe gwalibadde guli hot, naye waliwo engeri gy'owulira nga toli secure, like you're not safe. So nga ate kirabika olaba bwe kikuyamba n'omanya n'okwawula newankubadde ono nzigwamu naye nzigwamu kubanga mupya sinaba mulaba nnyo. I am not confusing you to settle to the first person, because even in the first place I told you that by the time you decided to go for a second relationship, you must be in a position of wakebedde dda relationship eno eyasooka nga tekola nnyo makulu. Bibadde 5. Tujja kutandikira awo. Katugende mu love lab eno.
Hello. Hello. Muganda wange nkuza okusiza mutulo. Hey. Ng'ekikolwa ky'okuzuukusa omuntu mutulo si kya bulamu. Nkoze ntya nkwe time oba ompeeyo eddakiika nga bw'ompa omukisa okwogera naawe nja gweyanza ssebo. Owekitiibwa tonzizemu mukwano. Sorry? Mbadde ngambye nti bw'ompa omukisa okwogera naawe then I will continue. Simuneevaako. Sorry? Okay. Yes, like I've told you nti nze Moses. Nkukubidde okuva ku Prime Radio ekireka. Conversation yange naawe si ffeffe kaffe tugiwulira, so njagala okwesigaliza amannya go nga sigoogedde. Sorry? Okay. Yep. Waliwo omwana ow'obuwala eyansabye okuteekamu unity. Olina engeri gy'okkakkanyeemu. Omwana ow'obuwala ono n'aŋŋamba bwe mba nkubidde essimu nkugambe. Wangi? Bebe nonekera yonni kuba nalososi byogenze mazima nesigalawo nga kaba mubimazo ndesoncaye walayide nokoma ne pasi olinzirira oliba owenze tize nakikola tya oneseno golyeyo. Yes, brother. Hello. Message ebadde loud and clear. Really? Kyogamba nti olimba olwo toluwulidde? Sorry? Siina buzibu ssebo kankuddiremu. Message egamba bweti. Bebe nonekera yonni kuba nalososi byogenze mazima nesigalawo nga kaba mubimazo ndesoncaye walayide nokoma ne pasi olinzirira oliba owenze tize nakikola tya oneseno golyeyo. Yes, brother. Oba njiddemu ogwokusatu. Agamba atya? Isom. Abagalwa. Essaawa zino omuntu okubanga agamba nti otulo tumuluma nnyo. Wano tewaliwo okudojinga. Mr. Akoye sozi yambuuzizza nti Uganda muntu kyabeera ennyo bize. Ba MOP batera okubeera bize. Naye mukimanyi nti ba MOP bakola olugambo ku kantini ya palamenti abo. Ate olugambo luli super. Mukimanyi nti bwe tulowooza nti babeera bize si bwe kiri. Muntu ki wano abeera ennyo bize ng'akola mu customer care. Ate kondakita n'emmotoka ajooza. Kondakita alina n'ekiseera ssebo waateera akakono bw'ati ng'abasaabaze bajjudde. Ezo dakika ziringa 4. Who is a busy person in Uganda? A busy person who is busy to be busy to his girlfriend. Obudde sawa zabadde nga mu 9 ali mu tulo tali receptive. Nze omuntu okumala okuwulira kyenkugamba. Are you getting my point? Okumala okuwulira kyenkugamba
ne wajjawo embeera endala oleka ebibuuzo ebitaddiddwamu. Sister, nga tuyambako sister waffe ono, nze Gaye yasoose naganya omukubira, owandowooza ki? Gaye owookubiri bw'owulya bw'ayogera ddala tulo, kubanga bwe nazzeemu okumukubira wendowooza nti omuntu oyo aba ddala takyebase, ng'essimu tekwatibwa. I don't want to conclude nti simulabamu future, n'ate era sinnabagimulabamu. Nyinza oba nga sigimulabamu leero ng'enkya egenda mubeeramu. So I don't want to conclude that he has no future. But you have your 2 eyes and 2 ears, so you're going to combine and come up with a conclusive report or results or decision. Katonda waffe omulungi. Abantu tutuuka ne tusoberwa bwe luba luguudo ne tugamba nkwate Ndeeba, najja Nankumbi, Makindye, Katwe. Ne tubeera ku roundabout ey'ekibuye, njogera ku kibuye obw'obulamu bwaffe. Nateete oluguudo olw'obulamu bwaffe, olw'Ennajja Nankumbi olw'obulamu bwaffe, Ntebe Road, Makindye ow'obulamu bwaffe, Katwe ow'obulamu bwaffe, Queensway ow'obulamu bwaffe, ne tubeera mu dilema. Kyetuva tukukowoola nate bulijjo mu ngeri enjawulo yongerenga okutulungamya. Bwe tutambula naawe tetubula, bwe tutambula naawe tetutomera. Ekisa kyo kakitumale leero ne bulijjo oyongera okutuyigiriza n'okutufuula ekyo kyoyagala tubeere mu bulungi obw'ekisa kya Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.